Rasta tasasulanga okulimba n'olumu bbanga zonna ze nakubira mu ggagameerezo zi bad mind zaani yagaliza munno naye akwagalize kubanga ggagameero kuba mujja mumbuuza ku ggagameero nakola so nina okusasulwa mulekerawo okukozesa abantu ndi wakabi naye wano siwe nina okuba waliwo leve endala eyandibaddewo mu ggagameero kyogamba ddala saakola nga ebigambo waliwo n'olumu lwe najjako mu amnesia time practice Rasta nangamba gwe Denzo eno ggagameero siyo eno ggagameero yange bannaye ensi njavu mukwateko ku bantu abalala sente tekoma era nsaba Rasta owuliremu ekisa owuliremu ekisa mwana kyali wange muzeeyi wange ulamu ekisa nange onkyuseeko mu mbeera kale babuusizzaako buli atulaba ku media kyeŋŋamba nti kyokola kirungi nnyo webale eddala litambula bitya suubire nti buli kimu kikutambulira bulungi Duncan ku TV yo oba ku simu yo kusinzira okubanga ondaba channel bagita media subscribe kintu kisobola okubanga kitambula bulungi share era tusobola okubanga tukwasaganya mu nsonga emu oba endala onako olwaleero ndike eno bayitayo Nateete mu kigagga angamba ene nkuba bwetonya Denzo munoonyayo muyita olusima kubajja lyato naye olinawo osanze ebisoto ku ngatto yokwebiri ngatto yange ebitundu byawuka waliwo ekigagga ekiri eri munda gye kisembera ne mu kigagga ewasooka kuba tolinza kuliraana poliisi ya ggwanga ennene bwetyo n'olowooza mbu naasangawo ebisooto ate n'ebibajja ebiri tujja bitereeza tujja kukolawo kuba kati tukuze ffe tulina okweyogerera kuba tetubadde na boogerera Nateete n'essaawa eno balaasa asobola okwogerera ku luguudo lw'eri ennakawuka kigeza nange Denzo this is a new generation nsobola okwogerera Nateete naye ne bagitereeza fayi bulungi sinze omu ku abo naye nga nabo bwe bali olw'embeera abatulaba nze Denzo International mugamba kigenda giti obwavu bwo bungi naye tugume abawagizi bange mwonna mbagala nnyo nkyaliwo nate ngenda kuddamu kusabula buto kuba kati nakkakkana omanyi kasita omala okukola erinnya otuuza niyo abantu ne bakutegeera katheni awo n'otandika okitwala nga bizinensi amanya amatuufu nze Sekamate Douglas ndi musajja muganda Sekamate eddira Kobe ndi mwana wa mmere Kaama abaki abaganda essaawa eno obudde buyinza otuleka abo tutambula tuli wa Kabaka bwe bityo kuyiyayiya music essaawa eno nga bw'omanyi ensi bwe yakyuka abadde tannatambula bulungi naye nga ye waali music nina mungi nnyo n'ekirala sina management naye singa nfuna management music asobola okutambula obulungi kuba already ndi artist yamaani Denzo oba tayimbye Denzo alina emirimu gye egy'enjawulo nga omanyi omusajja omuyiiya nina saaluuni nina kampani eyoza engatto bagiyita Fine Fit era bali awo bali mu kukola erina ofiisi emakindi awo nga ku Mubaraka ebooza ngatto zammwe nga mwe basereebu tuzooza nezaffe tuzooza zonna emakindi yamwe n'okkirira nga ku gundi awo ku mafuta awo yesebo tugezaako tolinga bayimbi banno bokasitamanya nti nkutte microphone emirala ng'asuula eri tosobola kukola mulimu gumu kuba omulimu gumu tegusobola kukuwa byonna era ogenda okulaba olina otutenkanya emirimu mingi egy'enjawulo nanebbaala kale bwenti Denzo wangalidde nnyina kintu ate mmanyi nti abayimbi bonna buli muyimbi gyakubira endongo olukubayo endongo buyimbo makindi ekyo baakikwata bubi kuba abakuga east and west yamaani tinekirala kati abagenda emakindi abamu baba nga tebalina kwegamba
we basinzirira bulungi kuba oliba muzaala Kamwenge tasobola yimba nga ava Kamwenge nate nze banzaala Kampala yes ninako n'ettaka kati nve wano ndago yes kubanze banziika eno nga Mbasaha baziika Nsaggu siri wewala abaddukira eyo be bava ewala ennyo naye kati nze okuva wano kumpi Nateete ne Makindye kyekimu Denzo atwakomako Denzo kutandika okuyimba okutandikira era muno Makindye waffe Nateete yaffe era nze natandikira muno Kenzo man mulimu Kenzo mulimu kati oyo aze muna rebranding nga Green Daddy mulimu bangi Baize Bobiki ne Budajje mulimu ne Gravity yalimu muno Kirevaje naye muno bangi abamuno abo simanyi kuba abantu omuntu bo ebintu bikyuka nze nafuna level ate nawo manya ate olumba ofuna level abantu abamu bakuddukako abantu abamu bakuddukako ne bafuna okutya kati abamu simanyi gye bali bayiyamoze bonna beeno Kabe Bafana Digi Bawa Isimapuro bonna beeno yes Sinaya MC babeereyo mabaala ate oyo si wali jimu yaffe awo baddamu ne banjagaza baddamu bayiya baddamu nze ndi kuli jimu y'abakenzo kuba twatandikirawo ne Kenzo ku Sabrina's pub awo Straka we yategekeranga ebiro byawo ate nga tukyasoma kuba Kenzo yali ku Lubiri nga nze ndi awo Cold Kampala so we tutandikirawo nze nasooka n'omuyigiriza okuyimba nze namukozesanga amaloboozi ku leero oyo badde wange n'erinnya Kenzo twali tuveeyo ewa Jimmy Mugema mmanyi omwami oyo producer awo Munnakivubo Blue kuba Kenzo ye yali atambula nnyo ate nga nze nsoma jjukayo musambi w'omupiira basambi b'emipiira tebatera nnyo focusinga ku education kati ng'atambula nnyo n'antwala ewa Jimmy Mugema tuve ne tutuula awo Nakivubo awo Munnakivubo Blue mu kisaawa awo naga ne Denzo tukoze twetume mannya ki nga yeeyita Eddie kati oba sijjukira ani yaleeta okwetuuma Kenzo kuba nze nali Denzo yes kati muganda osobola okuba Kenzo ne tutandikira awo kati ne namusooka oba okuyitimuukako namusooka ndowooza namusooka okuyitimuka kati ate ye n'atambula nga boolaba Makindye wa etuuka naye n'akola ki n'afuna chance n'abotola yamaani kati ova otya ate mu Nateete connection ofuna ate ne Bebe Cool okuva mu Nateete yali simu kubanga waaliwo show yali wali ku Mona Lisa Mengo nga batimbye radio n'oyo kyaliwe Wizo ne Bebe nga azze ne Zuona kanenvaano nga bino bye tufa tomaye music ffe twafata mufate Foot Patrol otambula wekikubidde kasitosa basikali nakkiriza okuyingira oba olinamu 5 noziwa MC n'omugaa mwana nteekaayo nkube mu kayimba kange kati so nali awo ku Mona Lisa Mengo ngolo Didi ankoledde olimbo wa kabina kuba baazitukolera olunaku lumu nze yakola wa kabina n'akolera Coco Finger zigiri emikono waggulu n'akolera ne Kenzo Stamina naye nga Stamina Texas Kamera yamaze oddukola awo mu kiyumba Nateete awo nga mu bitaala naye nga lwa hip hop kati Didi n'agamba agenda kukola ki kuluddamu kati n'atuwa offer n'atuwa offer abantu basatu ne tukuba ne Eke yalina oluyimba olwo naye tebaluta lwali lunkubye lwali lulungi nnyo so kati bwe twayimba awo n'enkuba owa kabina nga maze odduyimbayimba mu bbaala bamuno performance nga abantu balwagadde ndaba baleekaana bagenda n'oyimba ne bakufuuwa n'olinya taxi ne weeyongerayo ku dansa aziba malaya ne bakufuuwayo ne weeyongerayo ekabalagala
kati mune ekyanso yajjiraawo namala okukuba abantu ne baleekaana Bebe n'avaayo bwe yavaayo najja ku stage nga nyimba nambuuza obeera wa ne mugamba nze mbeera eno naŋŋamba njagala bw'ova wano oyogereko nange kati bwe navaawo yasanyuka nnyo bwe navaawo nampa omwami bamuyita Emma Kiyenje yamuyita Emma Kiyenje yali oba promota n'angamba kwatagana n'oyo ne Emma tugenda laba ekiddako kati Emma n'anteeka mu mmotoka ye n'anvuga paka ng'ekibuya we twatula n'ambuuza osobola okuyimba ne mugamba ye n'angamba naye tugenda mu kyalo waliko akayimba simanya katikitiki n'angamba tugenda mu kyalo naye tukuba live ne mugamba ye okuyimba obuyimbi nti live njamu okuba kasita banampisizaamu emirundi ng'ebiri esatu sijja kulemererwa netugenda tukolamu practice nakolamu emirundi ebiri practice netuyingira Sakala kati ngenda okutuuka mu kyalo nga nalinanga ba DJ sima B2K abo DJ abo batuterangamu ebigoma abo kati nga bagaba CD nga lwakabina lwatuuka ddeeyo kati ngenda okutuuka baga oleesedde enzo biki kale ne bwentyo nentandika okuyimba live netuyimba bwentyo nemanya gagama twagenda ne Bebe twakuba ebyalo 10 tukomawo ndowooza twawumulirawo ku dance waliwo Masaka awo dance bagiyitaani Maria Flow then netukomawo eno e Kampala kati awo nentandikira okumanyira Gagamero netutandika okukola ffenna bwentyo bwenyingira Gagamero owulira otanga omukulu agambye ku stage naga nti omalirizaawo gyatwogeremu nawulira bulungi kubanga abantu abasinga bwe nayimbanga nga baŋŋamba Denzo osaana kubeera na Bebe Cool ate abaali bamanyi nti nno ndi wa Firebase nejjukira natambulanga Kamwokya nabeerayo keyo wansi eyo waliwo producer yamuyita Tira nga mbeera nnyo ku Firebase nga bw'omanyiira abayimbi batambula kati ngenda okulaba abantu kye baŋŋamba kituukiridde so ne ngenda ne batandika okumpa stage yamaani Rasta si mubi bw'aba akwagadde n'atera si mwangu kugamba wakwegayirira nnyo wakulemezaamu kati ate nga waliwo emyoyo ng'omuntu nze mmanyi bwe mba nina ekitone ddala ng'osiimye ekitone ekyo mba ndowooza okyagala okukala okumentalinga omuntu omuwa obudde kuba oba omwegombye n'ogamba naye ono asobola okukola kino naye kati Rasta olumu tafaayo bw'akyogera awo kiba kiwedde kati gwe olina kwerwanako naye nga si ye muntu asobola okuvaayo n'agamba kati Denzo mumweyo miliyoni 2 agenda kubanze Rasta tansasuliranga okulimba n'olumu bbanga zonna ze nakubira mu Gagamero ezo zibadi mayindi zaani era nakwatanga ssente zange nengenda nensasulira ne videos nasasulanga ku lwange nekyo simunenya tukuba naye yali akyerwanako awo sikitegeera kubanga omuntu omuyita mu kibiina kuba ndabira kuba n'abasajja ba music ababandi agamba nti nze ngenda kukola ne Denzo kitegeeza muvunanyizibwako audio ne video kati ye mugaso ogwa Denzo mu kibiina bwati awo saakitegeera kyova olaawo nalaba ennyo kuba namala ndowooza like for 1 year 2 years namalamu 2 years only naye nga ndaba olwana nnyo gw'olina okulwana ate olwedde maze okufuuka sita ndaba tewali kirala kikola kiddako nze nfayita nzekka ate nga ndaba ne management ebiseera ebyo kubanga management yandibadde efa nnyo kuba n'abaana betukola kati ng'aboolaba Bassaamu Mukasa be bafa ku basaha ne babakolerayo obuvulu ne babamanaginga kuba oli naye abaana bingi byakola ki byagoba kale n'obuzibu twali tulina manager nga tategeera bulungi Josh yali tategeera bulungi era yaleeta ebintu byonna ebyo okukyankalana oyo omuddugavu
ye yali manager naye nga obwongo bwe bwali tebumanyi kikyalina kukolera laasi nga tebupiikinga kuba kati ffenna singa ate yes ndi wakabi naye wano siwe nina okuba waliwo leve endala eyandibaddewo mu Gagameero kenga bulaba Mutabaazi ayimba bandi essaawa eno Mutabaazi yandibaddeyo omuntu akola show ku Serena yes ne tuyita Rasita n'atula n'alaba abaana be bakola ki kuba ne sente ziba ndowooza zeeyongera sente tezirina kuba nga buli omu atunulidde omu n'ekibiina kiba kyeyongeramu amaanyi tigoba okwata ku ono ye Rasita ye kyalina okukola bannamawulire biki bagamba oyo omwana mukube mukole muti n'akuwa ku magezi ngaako nkate management gye yali ayina yali etunulidde Rasita yekka atya omu ate nga abayimbi mu kibiina bangi bayidithike bonna baali bayimbi bakabi idithike Rema era singa Kayemba teyatwala Rema era ndowooza singa Rema alinga bano bamadiina singa yafa dda kuba si musajja mukazi kyamuyamba baali bamuwaddeyo ku korabozi ne bamuwanikamu nga bwali mukazi n'afunayo abasajja ate ababbandi abo Kayemba n'amutwala ku gamba ne bamubuildinga n'atera singa asigalawo singa otaliwo Rasita teyampayo oluyimba ya ate nali nkyagala era byebimu ku nsonga olaba n'ogamba kyali wange ono aŋŋambye ennyimba bulungi n'atampayo yadde tuni ki ekiri awo naye nga ye era ndwagala nakati ndwagala ii nje atukubeyo tuni ne Ras tewali tetwagendako mu studio netukole oluyimba ne Rasita gw'olumanyi saamunyegako ne Rasita abeera bize Rasita nakimugambako naye ndowooza teyakiwa budde naye nga nakimugamba namugamba Rasita njala tuyimbemu ayijukira yali akyayina noono Disney waliwo Danger naye nze nakimugamba naye teyampa budde yamaani Shortcut yafa naawe rest in peace Shortcut yafa dda yafa Shortcut bambi simanyize kye yafa enamulambulako yajjako nawano ngaawo bamuwadde sente ze baabakubiro b'amasasi ng'aguzeeyo akamotoka awo anga masimanya asula najjeera nga bamanyi byekivubuka ng'ajja wano nnyo ku studio bw'ati nengenda okulira mbu afudde yali emala oba emyezi ena nga mulwadde kati awo simanyi oba yafaaki oba yafaaki Big Mouth by far olwo oluyimba Renex yalukola wajjukira by that time studio ya Renex yalinga eya Gagameero kuba Rasita ye yali ndowooza agavaninga aba Renex so batukolera bukozi nga offer video Rasita ye yagisasula Rasita ye yagisasula kuba jjukira twali tugenda mu competition so bwe yawulira nga oluyimba lulungi n'asasula video ne bagitukolera ebiseera ebyo baali mu competition ne principal bwali mu Gagameero principal ono wali owulira ddala nga bifu yaddala nga nawulira toyagala principal nze ndi mu Rasita nze sirina muntu gwe saagala nga bwe nakugambye nti yali ya competition singa kyogamba bw'obanga oli muyimbi olinayo ne sisita wo muyimbi ne mukompini kati nga bw'olaba Shiba ne Cindy kyogamba tebeeyagala eri eba bizinensi gwe nkusobola mu bizinensi eyo
so teyali biifu nti oba kino bakino maybe nti bo bayinza okuba balina biifu yaabwe nga bo naye kati ŋŋanze kuba nze ndi artist ndi muyimbi oli ye yali boosi wange ate nga mpulira tulina bato ate nga ndudde nga ndaba Bajamaica bakola bato bakeprichi bakepritoni baani so nalina ssanyu nga nkyegombye kuba mbadde emabega nga nkiraba ku Bajamaica nga ndaba kiyingidde Uganda nange olwo nnyingidde mu bato okitegedde ng'olina onnoonya wa wootuulira mu battlefield ngemu jana nyamba ne kiba ate nga kiri massive yaman nga nzaaliko nga nzaaliko yes nayogerako naye nanga tuli mu Gagamento twayogera naye kubanza ate mmala okukola saamanya mbu kyamunyiiza kale waliwo yaŋŋamba biki byali awo bingi yagambye bwati nedi muto oba naŋŋamba awo ze nga sibitegeera nze mmanyi byakuyimba ze mmanyi byantu bya battle showbiz kusanyusa bantu kale lwamala ne saha najja wano naŋŋamba mwana nno gundi yanyiiga biki tiwamuvuma neŋŋamba yina mumuveeko biki ebyo naŋŋamba era ngenda kukutwala okole ki omumiitinge ekyo kiveewo okuba munyiivu era sawa najja wano tugenda netumiitinga nga ndowooza Bob yakatandika okwesimbawo netumiitinga awo ku plan B ewa Amoni nga yaba ebiseera baali bambala na bulu yali mu FDC Bob Wine yajjidde mu FDC ndowooza nga atandika olugendo olwo era netwogera n'agamba ebyo biwedde so ndowooza nekiggwa kubanze nali sikimanyi kuba beejerega kuba nabo beejereganga ate beejerega ate ogenda obbalaba eri nga beegudde mu kifuba ogenda obbalaba bayise beewamu ku zigundi mu zimiitingi zaabwe ez'abasale kati awo ate oluvannyuma ogenda okulaba ku TV kaya bwe zivaayo mbw ate kino so that's the game Rasta taddangamu yadde okunkubira ku ssimu yadde amukubirako ko n'atakwata okuggyako namusangangako mu bintu ebimu mu bifo ebimu era ne mubongako naye ng'era bw'omubonga akulaga kale sitegeera kiki kiri awo obunyivu bwaki ate nga twatambulanga bameka babiri so nange nensirika nenga kasita jja waali Yesu waali yamaani anti kati era byebimu ebyo kyebayita one love nze mmanyi omuntu wabeera ne one love ng'afunye munne gwe yeesiga nga bakola ekintu nsuubira mubanga baaluganda kati gwe wekizuula ng'olaba oli takuliiyo nnyo nze sisika muguwa yes kuba mumala okuyimba asobola okuteekamu mukyala we ne bagenda sobola okujja omanyi nga bo bimanyi okufuna bakyaliibe be baayita abaakabiibe ne babatuuzamu ne bagenda guba ne bakuwa transport n'olinnyo okadda n'oddewo funa akaboodako n'oddewo kyokka nga wali otuukidde mu matiribona ogenda okudda eka ga byonna ogereraba nga omukwano guba gubulamu naye ate nze nalina mungi nnyo tegubaawo simanyi kyawo ekyasinga okunnyiza mu Gagamero ekyasinga okunyiiza yali management yasinga okunyiiza nze group bwetyo erimu abawala abayimba bwe batyo abalungi bwe batyo ng'esobola okujja ng'erina basita nga bana babasatu nga bakuba ate ne mugisuula gwe jjo kino ddanga kubuzaabuza rasita nobuzaabuza eŋŋambo gamba ezitaliiyo ezitakwatagana olw'okuba gwe oyagala weesube ku muloodi kati gyali bayizaaka bonna n'aboogereranga ne babagoba kwegamba ate nga si bwe kyandibadde
era kyekimu nze Josh yanjogera bingi yes Rasta yali anjagala ng'omuntu naye nga kati ono omuuzi w'omunyama ye bwe yalaba nga Denzo akivuga asobola okukuba n'afuuka wa kabi badde eri Rasta amugamba birala segedde awo Denzo nno agamba kino ayogera kino ayinza okulowooza ayinza owamba gagamero yange ebikikuga walinga ebigambo waliwo n'olumu najjako mu amnesia twali mu practice Rasta n'angamba gwe Denzo eno gagamero siyo eno gagamero yange ne Alan n'akimugamba mutabani we n'amugamba gwe Alan era yadde oyimba genda okole group enki eyo okitegedde kyekitegeza waliwo bye baba bakoze eki yes kati ne tudda ku performance gwe Denzo ova eno ng'ogenza opafoomingire group yo abantu basanyuke mube b'amaanyi kale n'otuuka Cleberson gagamero ogundi gagamero family ogenda okutuuka ku net nga gwe tolina kifaananyi n'eki kyokka endulu baakubye bannamawulire bakubye ebifaananyi buli kimu ogenda otuuka nga waliyo byani bya mulodi yekka kati n'obuuzawo tuba tulagawa twabaawo go ahead yali wa Bebekulu yali ya muntu buntu kati bwe kibanga kya muntu buntu kitegeeza omuntu oyo yalina okubagamba okugamba nti kati mwana Badman mumuteekeyo so waba tabagambye era gwe Denzo oyinza okumala obudde awo ne bawanika emikono n'okola buli kimu kyoyagala kutuuka ku peegi y'ekibiina nga toliiyo tebalina nakye bakwogeddeko naye ng'ate gwe wavuddeko kiboosire n'ayingira kati awo bw'oba oli muntu ng'otegeera bulungi osooka n'osirikamu kuba kati eyo teba bizinensi kuba kati okuyimba kwetaaga nga bizinensi yes yagaliza munno naye akwagalize kuba nange nina bafaani bange era bangi nnyo gye bali mu gagamero bansanga ne baŋŋamba waki mwana Badman todda Badman jangu nga yakwogerako ne Rasta sirina buzibu aye n'ekirala ndaba kati tebakyapafominga nnyo nga luli kuba Rasta yafuna amaja ali mu byabufuzi NCC okuggyako nga anaatuteekamu ssente kuba kati kiboosire kirabikira tekisoboka kubanga kabe mwana nga abuze mukubirako n'obuuza mutabani wange n'ekiki kiki ekyabaawo kati awo naawe okola kyosirika busisi n'okimma amazzi naye tezikya bbiri one day one time mukama alinzijjukira kuba nkyasobola am still young ani yagamba abo bali ku byabwe abo bali ku byabwe ka girlfriend ki ke yansuuzizza naye era kimala nekikola kikimala nekiggwa kuba kati essaawa eno bagirlfriend babaayo ako sikamanyi ako sikamanyi Rasta mumuwayiriza yeyo kolabo njagala tukoleyeko ku tune just okuwayo Denzo tune kyogamba ddala saakola nakola bwebanga gagamero kuba bwemujja mumbuuza ku gagamero nakola so nina okusasulwa one day nja kusasulwa ne batugamba nti ekirala ekyakujja mu gagamero Rasta bamubabokinga gagamero oba yali US oba UK nekyatemmadde nkirabidde bwe twali ku lido
twali tuna gye tulaga yobawa tugenda ku bato ya Dibanji ne batusaba ne passport sikyajjukira passport ne tuziwaayo biki omanyi era omuntu atakutwale oba omuntu atakwagalize naye ebyo bibaamu mu nsi kasita oba n'obulamu tubeera awo tutuka ku liddo bukyali kati nga bwomanyi olumu ajja nga apapa nga bwomanyi olumu whisky kati nakola ki bwe yajja kyokka nno atwazze dda wagwani nga twazze dda jjukira tuba tumulinda tutandike program ye yajja alinnya bulinnya ki stage ng'ayimba mu kuvaayo ng'ayomba buyombi mwewaji mwaze dda temuyimbye ze nyimbye biki n'ebyo mbisazizaamu biki tugenda otutuuka nga passport baziggyeyo dda abakulu bazidizaani oba aiza oba joshi azituddize naye ekyo mu bantu bonna ajjukira gundi bate oba nawulira baga bato ya Dibanji ne Bebekulu kati naye nze ekyo era tekyandya nnyo twesonga ebyabayimbi mbimanyi wabawo omuyimbi ng'asobola okufunayo katuwa naye nga ekituufu kiri nti alina kgenda n'aba artist banne nate nayagala atwale mukazi we kati gwe ne musigala ebyombira mu kifo ky'abayimbi banne oba n'abayo ne mukwano gwe amuwaayo oba bu miliyoni nga 3-4 kati gwe Denzo ne basuula eri n'atwala mwoyo ebyo bibaamu obutayagaliza bombu baamu mu kifo ky'omuyimbi kubeera bwe baatuuka eri basangayo omusajja omulala oyo yasooka ku stage ayimba ennyo zuna amugamba kale singa twadde ne Denzo omukyala yagamba kuwaza oyo yali anjagala nnyo oyo zu yali anjagala nnyo kale nga boolaba omuntu bw'anayagala omuntu byakola byozina ku stage bwe bityo performance nga bibanyumira naye ekyo nakyo tekyasoboka ekyo nakyo nenkita nayo nempita mu ngalo eye Sudaani twakeera nnyo eyo netugenda eye Sudaani alera ne Sudaani saagenda holidays nali nanyiiga kuba kati agenda okufuna eye Sudaani ate nze nali ye ndagawa nalina gye ndaga ng'ate bampadde ne ssente kati netusobola kugenda Sudaani bw'ofuna ye America oba UK oteekamu mukyalawo nabakyaliwo ofuna kana ke Sudaani akawano ng'ojjukira ba Denzo nange sigenda kgenda eye Rwanda ezo ze Rwanda ogenda ezimalayo zino nawe otuuka eri ofune ebibebi nawe ofune haipu leka naawe kudiri bwekyogamba nze mu byennyo omujoge bwekyogamba nze mu byennyo otuuka eri naawe omujoge sebo naffe gye bali abatwetaaga abagamba nze oyo ansingira oli ng'era asobola okukuteekamu ssente paka lasiti kati sebyo bibaawo sirinyangako ku nnyonyi ya Gagameero sirinyangako ku nnyonyi ya Gagameero ennyonyi nnyinyi zange nga nze omuntu teri ate kiki tewali kati ate abantu kunyiigira Bobi Wine naye yakita omulasa tanyiiga sirinyo munnabyabufuzi kuba nze n'ebyobufuzi sina kye nali nfunyemu nze nako okuwesitinga obudde kisinzayo okukeera kati nako okuwesitinga obudde njagala okukola ekintu kuba ndi muntu mukulu nga mmanyi wenfunira ne wesifunira obulamu bweyongerayo si buli omu ebintu byenseno tebyenkanankana si buli omu mbu alina kuba waakabi bw'ojja ojja kuba waakabi ojja kuba waakabi si awaki neerippa ku bantu yamaani kubanga gwe Katonda nakkiriza n'okikuba ani Kenzo kyali wange sente za federation ozifunyako kasente za federation
nze nga bwe nkugambye mbu waliwo ebintu zibe sikyamaliramu budde. Federation eyo bagikolera bbanga ki? Nagendayo omulundi gumu naŋŋamba enkya jangu ewaka. Naye emyezi gye bakoleramu federation mbuulira ssente za federation n'abaana bonna abaabonaabona ne basulanga eyo mu mpewo bakafuna ssente mmeka era baakyuka mu ki era yayamba ki? Kuba gwe oli munnamawulire. Nze simanyi gwe mbuulira federation. Ssente za federation zaavaayo ne babawa oba tebaabawa. Gwe singa okissa ku TV gwe buuza abantu bonna abaagenda wali eri ku Serene Hotel bameka bayuuti abaafuna ssente za federation. Mulekerawo okukozesa abantu. Ekisinga okunnuma kukozesa bayuuti ne mukuŋŋaanya abantu ne mubasuubiza ensi n'eggulu bwe mumala ne muzingira awo abantu nga 4, 5, 6 bo ne bafuna ssente ate ng'olwedde bagagga. Bannaye ensi njavu mukwateko ku bantu abalala ssente tekoma. Gwe nze mbuulira nze n'ababanja abase gwe mbuulira abaafuna naye ndinga mpuli ababagobyayo kibooko. Tebabagobyayo kibooko ne bateekayo n'amagye baddayo. Yes. Era baazijjayo basente zaabwe ne bazigaba ne bagamba Kenzo Sima bamuwadde miliyoni bimeka. Naye nze siwulirangako nga balanze nti mwenna abaali bajja kuba ebyo ebintu bya ssente balina nalanga ku TV nga gavumenti yennyini. Kuba bagamba ekiba bagamba nti kya gavumenti balina kulanga kirango ne kifuluma ne babagamba ku National Theatre tugenda gabirawo eno tugenda gabirawo eno tugenda gabirawo ebifo ne tubimanya. Naye muwuliramu nkukutu Kenzo ne bamuwadde $8 bamuwaddeyo bino bwe bityo toddamu biwulira. Kiddako ng'olaba mamotoka mapya. Bannaye kati ani gwe yayambye tekiriyo. Ekyo nakimanya omwali Basindi Saha Simama ekyo nakyo simanyi gye byakoma. Nakyo balabika baagabana. Just gavumenti yammwe yeetaaga okutereeza. Kale kyekyo gavumenti yaffe yeetaaga okutereeza ennyo kubanga ekiseera kigenda tutuuka ng'abantu bakoowu. Tebannakoowa bulungi babulamu bagenda tuuka nga bakoowu ddala ng'oteeka ne meeting ng'abantu bagulirira okujja okutuulamu kuba baabikoowa ate ekitaliiwo ekitalina kubaawo. Gyetuuka nga abantu babikooye ng'oyita nga olina kuleeta bbaasi awo ne bagamba bano kati abagenda kisole kibuli omu 2 balina okutuulamu nga batuula mu bbaasi yo baagala ssente. Federation nga bwe baagamba nti bagenda ku uplifting abayimbi bandibadde basooka kuba bonna tosobola upliftinga mulundi gutya gumu. Ne tumanya nti kati bano abayimbi bwe bati basobola. Ne tubawo obudde ne tumubuuza gwe weetaaga ki? Nti nze neetaaga kino, neetaaga vidiyo, neetaaga bino ebya neeti okukola ku website biki byonna ne babimukolera. Okitegedde ne bamussa ku TV. Ne tumanya nti nno omuyimbi oyo tugenda abayimbi abo tugenda bakolerako okumala emyaka. Wano Uganda sina myaka myezi tugambe nti kati bano tugenda baterayo emyezi 6. Tujiwadde Baddenzo ne banne 5 ne banne bameka 5 emyezi 6 gya Baddenzo. Myezi 6 gya Baddenzo. Kati Baddenzo kuba mu Uganda waliwo ate abasajja abagagga abalala abaagala baki abayimbi. Kati beera bajja wandiika buli omu alondemu omuyimbi we gwagenda okwongerayo oluvannyuma lw'emyezi 6.
bo ujja balaba abagagga abaagala bizinensi eyo kuba okuyimba bizinensi n'omuntu abeera eyo ng'alina kubeera ku kibaati wokka ebeesiba ku kibaati bamaneja betwalaba edda abakadde be babeera ku kibaati be babeerawo balina n'abayimbi baabwe be baalookinga abo be bayimbi ne bwoba okubi oluyimba tebasobola dde okuwa sho balina bayimbi baabwe be baalookinga tebasobola kukwata ku bayimbi balala bakwataawo balina akakundi eri kaabwe bw'oba tosobola babeeramu obanga mukwano gwe si mukwano gwo ne bwoba oyimba otya bakutunuulira butunuulizi saawa eno yafuna studio byonna weebiri kamera yafuna ziri embi ezakabi obukwakulizo essaawa eno tuba tulina okuwandiika buwandiike tiddenzo njagala videos njagala ennyimba zange okubwa ku TV buli luvannyuma lwa myezi 6 malina okutayo ennyimba 4 oba 5 bisoboka buli kimu akiina then kati awampa obudde n'okusasulwa nti ddenzo kati sina nnyo ssente nti zirya netaaga okuba nga mbamu ne ssente ezimbeeramu ng'omuntu nga sita bw'abeera bwampaye akaziga alina enziga nnyingi alina nnyingi neolaba baproducer yabawa ne manager yamuwa mutabaazi yamuwa ze ddenzo nze sinafuna ate nga nakola era nsaba lwasita owuliremu ekisa owuliremu ekisa mwana kyali wange muzeeyi wange owuliramu ekisa nange onkyuseeko mu mbeera kale yankimanyi Allah ajja kukwongera emikisa ekifo kinene kuba muzadde abaza muzadde tanyiiga amusindika eri akyayagala okuba sita tannakoowa kuba kati essaawa eno alaali mu myaka gye yandibadde ababoozi eri nga ffe tukuba twegamba oba tobonaabona nnyo on man is army naye nga weetuli tewali buzibu mubonga ate nga lwaki si mubonga naawe kati ate kati bwe muyitako ate kati nzaawo mba ate mulala mba sitegeera bulungi kuba muwa ekitiibwa kye kyali wange muzeeyi wange talina kye yankola kiri awo just obutantwalako ku nnyonyi nga ziizo obutampa hype kutuuka wenjagala kubanze saali mu level yaabwe nayina bayimbi bannange teyampa connection nayina bayimbi bannange bendi nabo mu level we tulina okutambulira musanyuse nze omukolera okumusanyusa ate ye teyakirowoozaako teyankolera kye yalina kunkolera studio eri Jamrock Nateete ku Pentagon awo nga mbitaala awo lwenakawuka yo batulaba Amit Denzo International ennyimba empya nnyingi ze tugenda okuta so nsaba muziwagire naffe tusobole okutuuka ekyo kye twagala kiwa gino emyoyo emito gijja yamba emyoyo emirala mingi tetugenda kubeera ng'abo ab'omululu abaasooka naye weetuli era tukyamamirira essaawa eno mbeerako ne David Lutalo oyo kyali wange mukwano gwange n'abayimbi abalala mikwano gyange bafana muwuliza ntera omusanga ku zi shows
Muwuliza nagendayo ko nangamba alina studio nejjukira kati emirimu ebiseera ebimu giba gituwuuba oba onoonya ansa okoze kinkoze eki kuba kati tulina abaana oba olina okugenda sikyalina budde obugenda mbu nsibe ma studio nga ntudde butuuzi mba nina okunoonya ekiddako naye nga kyawenjagaliro y'omulaba oyo yamuze simulaba pozi nekirya nemmirikwesa oyo naye mwagalamu kolabo kyali wange leka miliyoni nemmirikwesi naye njagalamu kolabo nekimenke kuba kyali wange alien maje njala tukubeyo tuni naye njala tukubeyo tuni tufune obudde twesettinge tukubeyo dancehall emu yamaani bingi byenjagala njagala n'okuyimbako ko n'abakazi simbangako na mukazi yenna funayo omukazi gwe neewulira njagala Vinka waliwo n'abawala abatoototo bano bannayani amanya gabo bamusi bamanyi bulungi waliwo n'abawala abatoototo awo ng'endongo njala bankubira bulungi tunasiibula gundi yagambye proper nti omujiji gwa proper gwe gwamwe proper wakulumu proper agamba ngai ba proper ali mabegako bakulumuko proper agamba nti abantu bagamba nti abayimbi bafuna sente naye bazoonoona nti era nti kuli jimu yaabwe ng'abantu beboogera nti tebafuna nnyo sente naye nga basangamu nnyo kituufu ekyo nti abayimbi boonoona sente oba tebafuna sente nga bwe kirina kuba abayimbi nga bw'omanyi celebrity life omuntu waba yakafuuka serebu ayagala abeere ng'oli serebu amaze emyaka 5 sente zo bazifuna ezo zitandika ne being baba bagomba bingi ne batasobolako wabudde kuba obwongo bwe buba tebunnasetolinga kubanga toyinza kubanga akakuba yiti 2 noyambala engato ya mitwalo 5 kitegedde ku muntu ategeera nti kati sente zo bazifuna naye ebikozesebwa byabwe byalinga expensive nnyo ayagala otambulira mu mmotoka eyakabi sente ezo abatannatuuka kutambulira mu mmotoka eyo kati baalemu okufuna obudde okwesetinga nti bwe mba nakatandika sente zino kansevinge bwe nti nkole bu business obulala oba bwe buti obunaasobola okundiisa kuba bo baba batunulidde ekintu kimu ki ndongo tenga endongo eri expensive ekirala videos bazitera kumukumu kuba okuba oluyimba luno lukyaliko wiiki 2 nota video endala wiiki dimbu abantu obakakase naye no teruna banywera matu mbuna abantu obakakase obapike nezo zonna sente ziba zigenda kuba teri kye bakolera bwerere so kati bo balemu okwesetinga nga bukyali olw'okwagala okubanga bali waggulu nti Bobi Wine alina kalina bweti nange nina pangisa mu kalina tasobola gamba kampangisa eriye ate yakola dda tasobola gamba kampangisa enju ya mitwalo 2 ayagala asule mu nnyonyo kati ogenda okivula oluvannyuma ennyo nga sente zagenda ate nga n'okudda emabega eno mu life eri kiba kizibu kati kwe kusanga omuntu nga yeggalidde mu nnyumba afiiriddemu naye singa oba weeteeseteese n'otagenda ng'abantu balala you can live longer naye kati okudduma okwo kati era kyekibonyaabonya proper yansinga okuba n'ennyimba balina management namba ne beenula ettigani ne bafunafuna omukyala aziina najja noba yali mmotoka ki oba Ford nga yakabi kati ongamba otya nti nze Denzo nsobola n'okuvuga ku Ford ne ŋŋenda ku TV ne magambo sina wensula
ne management nze sibangako na management n'emu sifunanga kanteekangamu yadde ennusu bisatu sijjangako mu kamera kugamba nti ndi mulwadde ekibumba nti ndi mubi bannaye munyambe bannaye kati awo simanyi yoba yakola ati obulamu bwe sikitegeera maybe yayagadde kudda waggulu naye basobola omusondera Uganda basonda olaba bazigabira bwereere nange munnaye nange munsondere bampeeyo kuba nange sinzaali obulungi ennyo bampe neeyongereko eggaali security ti ebintu by'okuyimba bw'otandika okuyimba banja baba bakubiisanya naddala mu dancehall music waffe oyo wakubiisanya nti kati n'okukola ki n'abantu abantu bano okumanya kati eggaali eringa tteeko tibali bamanya nti gundi yazze nga Bobi Wine bwe yagiinanga nange nagiina nange njirina naye ate ng'eyange si yeeyo eyange bantu abategeera obulungi okitegeera baba basettinge bulungi newawo okuba n'eggaali nga bangi ne b'omanyi ne b'otamanyi ate bw'ovayo buli omu ayagala ssente babeeraawo olina okugula ensawo z'obuwunga nga 2 ati kyekyo kuba bakawenja omuntu ajja n'akugamba nti nze ndi ku ggaali yo kumba akugoberera kukola birala okitegedde kuba abantu bikonde bajjako masimu kale byebyo nenga era ekiseera kituuka n'obanga olina okubaako n'abantu bobeera nabo ekyo just kubakwata crowd nga bwe banamanya nti nno ono omuntu azze yoono era ekiseera kijja tutuuka ali eno eggaali agiina nekijja tutuuka era omulabe ng'asobola okutambula ne banne nga bana babataano essebo nja kukyalayo tukube freestyle nkwakyo kakoola ako nakalyako edda naye kati sikyakalya naye nsobola okukabalukamu nabo bwebanga baagala tubalukemu naye kisinga okuntwala eba business yaman tukoleyo oluyimba anyambe n'okunyamba ndi yala sina na emmotoka yafa ampe ku ezo zaalina ennyingi eziri awo at least anaaba asinzeeko anti nzisobola kubanga bwe tukulidde okutuuka bamakanika tulina bangi mikwano gyaffe ate naye makanika era asobola okumpaayo kyali nambeereramu era nsuubira ajja kumpaayo kuba yansuubiza tulina bwe twali awasuuna bbe nanga mwana badman jankuba oyo kyali wange era nja kujja maye ajja kumpaayo ekirabo tayinza butampa ampe neevuge bw'anampa bannaye ajja kuba asinze abaasooka kubanga bye birooto ffe bye twagenda tunoonya kati bw'abanga kyali waffe asobola obikola nejja ajja mwongera ali fiiti nange bagenda kunsondera tufune ku ssente kale ajja kubebaza Alien Denzo omukambwe agambye nti akwetaagayo kukabira yagyeko nkoleyo ku luyimba agambye nti gwomu kubasinga omutima omulungi bw'omuyita n'ajjako eyo abibamu bya ddala mukko ndina muzeeyi ku kamera okuba nkutuusako eyo olwaleero mbaddeko wano nateete mu kigagga eno gye beetikka obuliri mufo ky'obuliri obeetikka gye mutuddeko lwakuba nti nze omubudde bwa musana obudde nga bukalu naye Denzo ankakasizza mbu ate ye gyasula VIP tetubukayo kale tusinkana olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera nze Duncan mweyongere okutulaba.